abanga ke batutte bwe bamaze ne bagamba nti kati nti bomu tugirabye ng'eri mu kinaabiro. Ani ayogera ekyo? Abasirikale. Bomu tugirabye eri mu kinaabiro. Eri mu kinaabiro. Naye nze nabadde manyi nti oluggi olwo lwa kisenge. Mu nnyumba waddemu oluggi ng'ogamba kisenge kuba bwabaddeko eno ekisenge nebadde ekisenge n'eddiiro. Naye ng'ate bw'ova mu ddiiro wano ate ekinaabiro kiri awo. Naye ng'ekinaabiro nakyo kirina oluggi nga lwa kisenge nga toyinza kumanya nti ekyo kinaabiro. Bomu bagisanze mu kinaabiro. Mu kinaabiro. Ate nga mu nnyumba mwabaddemu oluvannyuma nga bamaze okugira bomu nti eri mu kisenge. Bamaze okugamba nti bomu eri mu kisenge. Kati oluvannyuma nga bamaze okututegeeza nti bomu bagiteguludde twakomyewo ne tulaba bomu. Kati ffe bakyeyamaani twayingidde okulaba naye bwe bayingidde mu nnyumba omwo okugira nga mulimu akafaliso mulimu bicupa biwota mino wota bye byokka bye bintu bye twalabye ebyabadde awo naye nga temwabaddemu kintu na kakeeka temwabaddemu kintu kyonna wadde ekitanda wadde emmeeza wadde entebe. Kyengamba bwe walabye ku bomu bo gye boogerako? Nagirabyeko. Walabye ki? Nalabye flasika ey'emmere. Ng'erimu ki? Batidde flasika ey'emmere kyabadde kisanyike naye kuno kungulu kiriko obuwaya nga bwolaba busoketi ebyo nga bwolaba battery zino ezirina obukondokondo bwe buti nga kuliko waya biwaya. Naye nga kipya ttuku kyabadde nga kintu kinyirira kipya nga bw'omanyi nti oguze flasika eri stainless empya etukula yadde kitukula. So mu kubalaga balaze bamaze ogitegulula? Batulaze bamaze ogitegulula. Nga tesobola kukola bulabe bwonna. Operation yadde abantu nga bameka? Kubanga bw'ogenda okutula operation yabadde mu bantu kumpi nga 10 bantu babadde kandabe kumpi nga 20-18 bwe bati. Otutemu obudde nga chairman okwogerako n'ayakulidde because ayogerako nawe nga chairman. Era nayogedde nabo era kira twogerezeganya nga batunnyonnyola engeri gye basanzeemu ebintu byabwe wamu n'okuwandikira n'okutukozesa statement. Wayogedde nabo? Wayogeddeko n'abaani abawadde intel oba intelligence nti awo walabika wali bomu bo ne bakugamba bati? Okusinziira ku kintu ekyo oyabadde annyonnyola yagambye nti bano baba followings kuva ti bano abali wano be baatulise baba followings kuva eri ne bajja nga bo banoonyereza abantu bano gye baavudde. Wabo babadde basula. Kitegeeza baafunyeeko ku bimu ku bo bennyini be bantutte ne bandaga nti ennyumba eyo tulina bye twagala okunoonyaamu tulina bye twagala okwaza. Saabadde mubi nga nti kakati ku maka ago we twagenze ennyumba yabadde ennyumba nga ya muzigo naye nga ya luumu 2. Double room. Naye abasirikale babuuziza kwono neiba kuba waliwo n'emizigo emirala wano era egyabapangisa. Babuuziza kuba ne bagamba owaya baamuno tufaabule tutera balabira tebabeerawo. Naye nti abasinga okutambula baami n'omukyala abeeramu nga yeebikkiridde. Naye ng'ebyo bitugambibwa bano baneiba. Abasirikale bagenze mu maaso n'okubuuliriza ne bagamba nti abantu bano mubadde nabo bbanga ki. Babuuza bali ne bagamba bamaze wano ennaku nga 3-4 we tubalabidde okubategeera wano. Kuba abasirikale ne babuuza nti abantu bano nti okujja landiroodi wa Muyani. Kyalo lyazzeemu nannyonnyola nti balandiroodi nti abeera Masaka naye waliwo Dobbi emiryango yakwata ssente yayingiza abapangisa. Olwokuba nti Dobbi tabeerawo naye agolola n'avaawo agenda tasulawo. Kakati oluvannyuma ne bababuuza nti abantu bano nti ne babuuza nze chairman abantu bano boogerako bamanyi nga sibamanyi. Landiroodi yajjako ewuwo nti tajjangako wange yabanjula nti tajjangako wange aba yayanjula kuba saamulaba abantu tebanjulwanga. Landiroodi y'omumanyi? Landiroodi alabika kitono namulabako ndowooza lunaku nga lumu abeera Masaka. Yali azzeko mu ofiisi yo? Tajjangayo mu ofiisi. Wamulaba wamusangawo? Kati namusangawo waliwo yali atunda ekizimbe awo ne batugamba nti yenanya ebizimbe ebyo ne mulabako bulabi bwe nti naye nga simumanyi. So abatuuze emboozi babatuuze abanyumya emboozi eyo bo bamanyi? Abatuuze abanyumya emboozi eyo nabo landiroodi teyabanjula
ababadde banyumya emboozi era nababuuza kakati musula wano bo bagamba bo Land Road yo sente nga bakola ki nga bwe nababuuza musula mutya ku kitundu nga temwanjulwanga era nabagambira Land Road yo mwetaaga ajja tunnyonnyole bantu ki basuza ku nnyumba nga tabanjudde kubanga basinga bonna beeyanjula nababuuza kadi yange tebagirina abatuuze ababiri abo abasooka ku mizigo egyo ku ludda luno olulala kati chairman ngamba nti ennyumba yo badde ogimanyi ennyumba yo ngimanyi nanyini wayo badde tomumanyi nanyini wayo namulabako wamulabako ogamba mwasinga kubanga ennyumba nkulu nnyo zaawuza dda nagenda wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaliza n'okusoomozebwa okulala so tuka ku bwanguzi nkuyuzayuza olwaleero ku MS Media nina chairman wa Kinaawa Seero wano bweri Gakirawo Kinaawa Seero Edward Lutaaya Gakirawo ozi Gakirawo bajja ku masanyalaze ge wakanika masanyalaze ge nakolanga nga mu biseera ebyo masanyalaze mu kitundu gaali tegenda bakusaasaana ennyunga gano naye kale abantu waliwo enteekateeka nga buli muntu ateekeddwa okuba n'amasanyalaze mu nnyumba era kyabasanyusa nnyo mu nkola yange era buli muntu yabanga alaba ebigenda mu ggwanga Kyeya ogenda sooka obuuza abantu chairman Gakirawo lwaki tuli naye tugenda kwogera ku mbuuzi y'omuwala oba omukyala ayabadde ku boda eteberezebwa yadde etwala bomu saidi ze Munyonyo kati bagenza okukizuula ate nga mutuuzeewe ku kitundu era abasinga bamulabye eggulo ku mawulire eyo ensonga gye njagala tunyumyemu ekisooka omutuuze ono omukyala ono yajja obadde omumanyi gwe nga chairman Gakirawo mbadde simumanyi chairman tewabuuziza bantu sinababbabuuza sooka obabuuze kasooke mbuuze ku bannakinaawa bonna musibye mutya nno ne mbuuza ku bannawakiso bonna bengenda okukiikirira 2026 constituency ki Busiro East gyolaga n'amaanyi amangi ennyo wasazeewo byekwatiramu omanyi bagamba bw'otakwata mu kisibo kubanga kati ngaffe abakulembeze bw'otulaba nti tuli mu nteekateeka yonna tuweereza abantu bangi nnyo naye tulina byokuyiga bingi nnyo bye tufunyeemu mu buweereza obwo titusobola bulungi nnyo okulaba nti tukola ku nsonga z'abantu ku bizibu ebibaluma ate nga nkirina mu mutima lwaki sigenda kuko nesimba ku constituency ya Busiro East abantu ne baganyulwamu kubanga kisookedde ddala sobola okuteesa ate nteeka ne mu nkola kuba nze nteesa nkola sikunyumya mbunyumya ate njagaliza nnyo abantu okubeera nga bakulaakulana ate ng'enkulaakulana njaba ku gulawundi yeetaagisa naye nga ababadde batuteeseza enkulaakulana tebagitunuulidde ebirowoozo byaffe tebabinona ne bwe tuteesezza okuva ku makya paaka obudde okuziba bye tuteesa byonna bikyali mu keesi awo bitudde mu briefcase oba we twabisaanikira we twabiteeseza kati ate nze mbiraba nina amaanyi agabiyoolawo ne mbitwala ne bigenda bikola kubanga mbiraba nga bya mugaso. Busiro East yerimu Seggona. Yerimu Seggona. Niyo badde muwagizi wa Magoola gye emabegako wonna. Magoola namuwagirako ebbanga eryavaako emabega awo. Oluvannyuma lw'okulaba naye nga nayogerako ko naye ne mugamba nti akalulu kano ndaba olina amaanyi naye bwe kagaana nze nzija. Kana akawedde. Akawedde. Wakimugamba alaali. Oye. N'agamba nti kale katugende mu maaso. Era kati chance bwe yagaana nze nenjisitula kati njikutte. Njitwale mu maaso kuba nze ni mativu nti kumanyi ge nnina n'obuwagizi bwe nnina. Constituency njabanga eri mu ngalo zange era n'obuweereza bwonna ndaba nti nja kubutuukiriza kubanga kindi mu mutima nti nange kyekirooto kye naloota nga ndaba palamenti bwe njituulamu abantu baganyulwamu. Essebo. Kale jja tugende ku nsonga etuleese ey'omukyalo oyo ayafiiridde Munyonyo agambye okuba nti yadde atambuza bbomu. Ongambye nti obadde tomumanyi mu bitabo nga omutuuzi. Badde simumanyi olw'ensonga nti omukyalo oyo nange nakyekanze kuba zaabadde mu ssaawa nga 2 twabadde tulina omuntu eyabadde atuusizza ku ez'ekiro nga waliwo omuntu atuusizza ku muntu w'obulabe ng'alinga mulalula ng'alina gwasaze omukono. Kati bwe twali tuli mu nsonga ezo mandi awo nga defense ankubira
Kyowange ki ku kitundu kyo kimanyi nti abasirikale nga bakisazeeko nti kiki sooka ojje. Abasirikale basalako nga tebakutegeezezza. Abasirikale mu kujja tebategeeza ku chairman. Era saafunye kutegeezebwa kwonna. Naye nagenza okutuuka ng'abasirikale bangi nnyo. Bwe baatuuse awo ne bagamba balina bye bazze okunoonyereza. Oluvannyuma bagambye nti twagala chairman okubaako n'enteekateeka yonna egenda mu maaso. Olw'okuba nti nabadde ntuuse nga defense waali naŋŋamba nti bakwetaaga era bwe nazze bampitiddemu ne bantegeeza lwaki bazze. Bagambye kibaleese wano waliwo ennyumba eteeberezebwa okubaamu ebintu ebimenya amateeka. Era bamaze okukintegeeza ne bagamba nti ennyumba ki. Bo bennyini be bantutte ne bandaga nti ennyumba eyo tulina bye twagala okunoonyaamu, tulina bye twagala okwaza. Saabadde mubi nga nti kakati ku maka ago we twagenze ennyumba yabadde ennyumba nga ya muzigo naye nga ya ruumu bbiri. Double room. Naye abasirikale babuuziza ku ono neiba kuba waliwo n'emizigo emirala wano era egyabapangisa. Babuuziza kuba ne bagamba obwaya baamuno tufaabule tutera balaba era tebabeerawo. Naye nti abasinga okutambula baami n'omukyala abeeramu nga yeebikkiridde. Naye ng'ebyo bitugambibwa bano baneiba. Abasirikale bagenze mu maaso n'okubuuliriza ne bagamba nti abantu bano mubadde nabo bbanga ki. Babuuza bali ne bagamba bamaze wano ennaku nga 3-4 we tubalabidde okubategeera wano. Kuba abasirikale ne babuuza nti abantu bano nti okujja landiroodi wa Muyani. Kyalo lyazzeemu nannyonnyola nti balandiroodi nti abeera Masaka naye waliwo Dobbi emiryango yakwata ssente yayingiza abapangisa. Olw'okuba nti Dobbi tabeerawo naye agolola n'avaawo agenda tasulawo. Kakati oluvannyuma ne bababuuza nti ye abantu bano nti ne babuuza nze chairman abantu bano boogerako bamanyi nga sibamanyi. Landiroodi yajjako ewo nti yasi tajjangako wange yabanjula nti tajjangako wange aba yayanjula kuba saamulaba abantu tebanjulwanga. Landiroodi y'omumanyi? Landiroodi alabika kitono namulabako ndowooza lunaku nga lumu abeera Masaka. Yali azzeko mu ofiisi yo? Tajjangayo mu ofiisi. Wamulaba wamusangawo? Kati namusangawo waliwo yali atunda ekizimbe awo ne batugamba nti yenanya ebizimbe ebyo ne mulabako bulabi bwe nti naye nga simumanyi. So abatuuze emboozi babatuuze abanyumya emboozi eyo bo bamanyi? Abatuuze abanyumya emboozi eyo nabo landiroodi teyabanjula. Ababadde banyumya emboozi era nababuuza kakati musula wano bo bagamba bo lwa landiroodi oyo ssente nga bakola ki nga nababuuza musula mutya ku kitundu nga temwanjulwanga. Era nabagambye landiroodi oyo mwetaaga ajja atunnyonnyole bantu ki baasuza ku nnyumba nga tabanjudde kubanga abasinga bonna beeyanjula. Nababuuza kadi yange tebagirina. Abatuuze ababiri abo abaswa ku mizigo egyo abadde ku ludda luno olulala. Kati chairman ngamba nti ennyumba yo badde ogimanyi? Ennyumba yo ngimanyi. Nanyini wayo badde tomumanyi? Nanyini wayo namulabako. Wamulabako? Ogamba mwasiga kubanga ennyumba nkulu nnyo zaawo zadda nagenda okutuuka ku bukulembeze nga weeziri. Obukulembeze wabugendako ddi? Mu 2018. 2018 wagenda kuba chairman? Kaseera katono nnyo kenna akamalako naye lwakuba nti ekintu engeri gye nkivuga balaba ng'eyalwako edda. Nange mbadde manyi walwako dda. Ago maanyi buli lw'okozesa amaanyi bakuteebereza okubeera ow'ebbanga eddene so nga bino mbikolera wano mu kaseera katono era kyova olaba njagala mbiragenda wali ku palamenti mu kaseera katono buli omu alaba obuweereza kuba bino byonna tukolera buweereza. Tuweereza abantu. So mu kubuuzabuuza nga ne baneiba bennyini era nga nabo tebajjangako mu ofiisi yo? Tebajjanga mu ofiisi yange. Naye ate oli ne babawaako obujulizi ne bagamba nti abantu abamaze ennaku nga 4-3 naye omukyala abadde abeerawo nga naye yeebikka omutwe. Omukyala ono yabadde n'ebbomu? Yabadde n'ebbomu. Naye ng'abasajja abajja bali babiri naye nga bwe bajja tebatwalawo kadakiika ajja bw'anaaba oyo agenda bw'ajja n'amala eddakiika ntono ng'agenda naye ng'ate bambala kanzu omusajja yambala kanzu naye omukyala yeesabika omutwe aleka maaso gokka.
Kakati bo tebakitwalanga kikulu era omukyala abadde tanyumya naye nga bw'aba ayogera ebigambo kimu bibiri amaze tanyumya na baneiba kubanga akaseera bagamba bamaze nako akaseera katono naye nabo babadde bali awo bagenze okulaba nga nabo balaba abasirikale basazeeko ekyabewunyisizza ennyo ate bagenze okulaba nga nange bandaba era mu kubeera awo nga bakyala abo oluvannyuma lw'okumala okunnyonnyola abasirikale basabye okuyingira mu nnyumba eyo eno n'ennyumba okugiyinga kuliko amakufulu babaddeko ekkufulu ennyumba mwe babadde basula bano abatujju abo kwabaddeko ekkufulu nasibe era abasirikale batandise okukyekinga mu toilets soka bakyekinga mu toilets tulinagulawo kati oluvannyuma bagambye chairman twagala kuggula wano tukkirize naye tubadde tusaba oba olina akasala tuyambe era natambudde nengenda ku baneiba ne banfunirayo akasumeeni bwe naze n'akasumeeni kufulu nze nazensaliddeko nze nasazeeko kufulu nze kennyini yabadde kufulu emu bakwanti bwe nasaze n'akatoyi wabadde otoyi ensibe naye ngene kufulu y'ennyumba nze nagyensaliddeko bwe namaze ogisala abasirikale bagambye nti musirikale omu najja bwe yagize nga kufulu munda temuli n'agamba bano muleete embwa bagijjeeyo mu mmotoka zaabwe ne bagireeta embwa bwe yazze olwabadde okuyingira wamaze osala kufulu wagguddewo nze sagguddewo wasaze busazi kufulu nze nasaze busazi kufulu y'ebweru wamaze osala kufulu kyekyaddiridde bo ne bateekamu omukono ne bakyekinga oba munda mulimu endala kati bwe bamaze oluggi ne baluggula bo bennyini wabula mu kuggula oluggi tebavudde batugamba nti nina abantu abali wano tusooke mutuweemu ku gaapu tukyekinga ennyumba eno bo bennyini ne baleeta embwa ne bayingira mu nnyumba wabula nzi kyenawuliddeko omusirikale abadde bayingidde mu nnyumba n'avayo nga ayangwa n'agamba owaayo embwa lwaki yeekanze ng'agamba munne ng'agamba banne embwa bwe bamaze ono embwa n'agikakeddeyo embwa neegaana neefuba ne yeebakaawo kakati bwe bamaze twabadde tukyali awo basende batugamba nti bakyeyamaani nti mugambe abantu abali awo bonna bonna buli omu mu nju aveemu mwali beeyongerereyo ddala era ne bagamba tubakola ogwaffe abantu era abantu beeyongeddeyo baatute akabanga baatute ebbanga eziba ddakiika zabadde nga 45 ng'abantu bagenze nga bwe mubagambye kabanga ke baatutte bwe bamaze ne bagamba nti kati nti bo mutugirabye ng'eri mu kinaabiro ani ayogera ekyo abasirikale bo mutugirabye eri mu kinaabiro naye nze nabadde manyi nti oluggi olwo lwa kisenge mu nyumba waddemu oluggi ng'ogamba kisenge kuba mwabaddeko eno ekisenge nebadde ekisenge n'eddiiro naye ng'ate bw'ova mu ddiiro wano ate ekinaabiro kiri awo naye ng'ekinaabiro nakyo kirina oluggi nga lwa kisenge batoyinza kumanya nti ekyo kinaabiro bo mubagisanze mu kinaabiro ate nga mu nnyumba mwabaddemu oluvannyuma nga bamaze okugira bomu nti eri mu kisenge bamaze okugamba nti bomu eri mu kisenge kati oluvannyuma nga bamaze okututegeeza nti bomu bagiteguludde twakomyewo ne tulaba bomu kati ffe olwo bakyeyamaani twayingidde okulaba naye bwe bayingidde mu nnyumba omwo okugira nga mulimu akafaliso mulimu bicupa biwota mino wota bye byokka byebintu bye twalabye ebyabadde awo naye nga temwabaddemu kintu akakeeka temwabaddemu kintu kyonna wadde ekitanda wadde emmeeza wadde entebe kyengamba bwe walabye ku bomu bo gye boogerako nagirabyeko walabye eki nalabye flasika ey'emmere ng'erimu ki batidde flasika ey'emmere kyabadde kisanyike naye kuno kungulu kiriko obuwaya nga bwolaba busoketi ebyo nga bwolaba batteries nezirina obukondokondo bwe buti nga kuliko waya biwayawaya naye nga kipya ttuku kyabadde nga kintu kinyirira kipya nga bwomanyi nti oguze flasika eri stainless empya etukula yadde kitukula so mu kubalaga balaze bamaze ogitegulula batulaze bamaze ogitegulula
bulabe bonna nga tosobola kukola bulabe bwonna. Operation yadde abantu nga bameka? Kubanga bw'ogenda okutula operation yabadde mu bantu kumpi nga 10 bantu babadde kandabe kumpi nga 20-18 bwe bati. Otutemu obudde nga chairman okwogerako n'ayakulidde because ayogerako nawe nga chairman. Era nayogedde nabo era kira twogerezeganya nga batunnyonnyola engeri gye basanzeemu ebintu byabwe wamu n'okuwandikira n'okutukozesa statement. Wayogedde nabo wayogeddeko n'abaani yabawadde intel oba intelligence nti awo walabika wali bomu bo ne bakugamba bati? Okusinziira ku kintu ekyo oyabadde annyonnyola yagambye nti bano baba followings kuva ti bano abali wano be baatulise baba followings kuva eri ne bajja nga bo banoonyereza abantu bano gye baavudde. Wabo babadde basula. Kitegeeza bafunyeeko ku bimu ku bibakwatako nga bba abanoonyereza ndowooza ne bakola ki? Kubanga okumanyisibwa kwabwe kwonna tekwabadde kwaffe kwa kyalo wabula kwazze nabo. Bo ne bajja ne basobola okuba nti era nze nazze nga baatuuse nazze nga defense yampise kuba nze nabadde ndi ku kyono yabadde asaze omukyala. Wadde eri ne bakubira essimu n'enzija. Era bonna twabasanzeewo nga basazeeko wonna buli wamu nga musirikale waali. Era babadde bangi eddala. Kino kyali kibaddeko mu kyalo kyo akyanga lutandika okufuga? Kino guno gwe mulundi ogwokubiri. Ogwasooka gwali gutya? Ogwasooka waliwo abatuuze abaakera ku makya nali neebase ne bampita ne baŋŋamba owaaye nti waliwo ekyo kitategeera ekiri ku kkuba erikyameewuwo. Naye nga bwe erikyameewu wange waliwo ka distance kumpi bweziba mita zaalimu mita nga 6 zaalimu mita nga tugambe 8 mita. Kakati ne baŋŋamba nti waliwo ekirikola ki kati bwe twajja netegeeza ku batuuze abo ne tujja tugenda okulaba nga tulaba baddidde ekintu bakisibanga bwolaba bano abasiba ebintu ebigenda ku mukolo obubokisi. Naye nga akabokisi ako kavaamu waya ne zigenda ku kantu kalinga battery ya pikipiki ate ne zivaamu ne zigenda mu kiveera ekirala era kye baali batadde awo. Kakati amangu ago twakubira abavunaanyizibwa ku ebyo. Era bwe bajja n'emmotoka za bajja n'embwa. Era embwa bwe yawunyako bwe yamala okubigira oluvannyuma baatugobawo ne balekawo oyo akola ku ebyo. Bwe baamala ne batugamba nti era bateguludde. Bwe twajja twasanga omwami abikolako ali mu kubisaba obukulula. Naye nze kye nalabako nalaba eccupa mu biriwasa bwe bajjamu eccupa 2 naye nga ziringanga omanye eddagala ly'abasawo abaganda lyo lye basekula nga mulimu eddagala ng'ery'abasawo abaganda bye byali mu ccupa nga mulimu ebiringa omunnyo ebyeruyeru bwe bityo nga mulimu n'eccupa endala ebiringa eddagala ebya guliini. Ate mu kiri ekirala bwe basandukula mwalimu ka battery nga akapikipiki nga mulimu n'ettaffaali gano agazimba. Kakati ate ekirala bwe bagenda okukisandukula mwalimu kisaketi nga ekya leediyo. Mwalimu kisaketi ng'ekya leediyo. Kati oli yatandika twamulaba nga akunyulamu kamu naye nga ebigendwa byabwe mu nkola eyo ffe tetulina ka idea. Naye bwe baamala era bakwata ebintu ebyo ne babitwala. Naye nga kino kyali mu paati eno eyaffe gyembeera ate kino kyabadde mu paati ate endala erinaanye eno Kabojja. Kino kibadde mu kyalo kyo mwefuga? Era kibadde mu kyalo kyange mwefuga. Kibadde poliisi ye yazze, magye ge gazze, baani abazze? Nze mu kujja nasanze waliwo bano abambala ebya bbulaaka. Wabaddewo ab'amagye abambadde combat. Era wabaddewo ne badde pesa abamu ba poliisi ne ba diso yabaddewo. DPC yadde wa Kyengera? DPC yabaddewo Ekyengera ne Nateete bonna babaddewo. Ekubeerako n'ow'ensangi Giso naye yabaddewo n'abasirikale abalala. Kati ekyalo ky'essaawa zino kitambula kitya? Ekyalo era kyonna abantu bonna bakakkamu. Balimu ekiyongobero? Naye nga balimu ekiyongobero ekyo ekyokubeera nti basanze ebintu ng'ebyo mu kitundu.
naye ne twebuuza bakyabakola ebintu ebyo kubanga abantu abo tebategerekeka bulungi era nze ne nteekawo embeera nti buli muntu yenna abaako omuntu gw'alabye nga tamutegeera bulungi amutwanjulire omuntu yenna ng'alina by'alabye abyanjule aba obuyinza kubanga ekyalo kyakinawo tukyagalamu obutebenkevu tukyagalamu eddembe kati bali abalala abasula ku nnyumba ezo nga nabo oŋŋamba nabo badde tobamanyi abo nabo abasula ku nnyumba tebatwanjulira newankubadde ng'omuvubuka omu ye mbadde mulaba mu kitundu aluddemu nga mwali naye omukyala ye mbadde emulundi gwasoose omulaba naye omuvubuka oyo wayogeddeko naye gwenga kyeyamaanyi twayogeddeko ko naye agamba omukyala oyo gwe babadde nabo abasirikale gwe bazze naye mu kafaananyi bamulaba bulungi abasirikale ekifaananyi kye bazze nakyo nga omuvubuka yagamba bamumanyi amumanyi era mu bbanga lyamaze ery'ennaku ennyeza abadde amulaba era yoyo yennyini omuwala n'omukyala oli yagambye yoyo yennyini oyo gwe mulaba yoyo yennyini era abadde ababuuza nga tamuka bulungi nga n'okwogera teboogera kiri awo era abadde nga naye ng'ebiseera ebisinga aba yeesibye masiki era yagamba nti olunaku lumu lwokka lwe yalaba nga yeetadde kwe kulaba ekifaananyi nga yoyo yennyini kati okoze otya nga kyeyamaani bino osobola obizikiriza kyeyamaani w'ekyalo nze kyenjagala kiri kimu ye gavumenti yajja nejja abapoliisi mu bitundu ne baba nga bali wala nateete luddawa kati abantu ng'abo bandibadde nga gavumenti ekola ki ate nekya gavumenti mu bitundu eteekemu kamera ezaayo nga yo ab'amayumba kamera zino bagambe nti mu distance bwetyo ow'amayumba kusimbi omusolo bamuweeko kamera etaasa abantu kubanga kamera eno eba ku nnyumba tetaasa omu yekka oli atwale buvunaanyizibwa bukontrolinga kamera ebe ng'egenda eziteeka mu bitundu awo tewali kamera around awo twanoonyeza ne kamera abalina kamera ku nnyumba eziraba abantu abo badde bava nga tewali alina kamera ku nnyumba newakadde nga waliwo ziri eziri ku kkubo ez'okukkubo ziri emmanga za gavumenti ezirengera yeno waggulu kyova olaba nti gavumenti ebyo byenjagala okuteesa nga ntuuse mu palamenti nganze kubanga bamemba ba palamenti babibuusa amaaso ate ne bimala otukosa ne batunulayo butunuzi era nze nabadde nninze ndabe oba waliwo anaava ensanja oba ludda wanaagenda n'akola olukiiko n'abiteesaako ebinyiga abantu kakati ebyo okubiraba naffe ekitwetagisa kuyita bamemba ba palamenti bajje ng'ate security erina buli kimu gundi zonna information zonna communication zonna yeziyina esobola zituusa ku bantu abo ne baba nga babaako kye bakola kuba naffe batikka obuzibu bunene nnyo nga bakyeyamaani kuba eno oba olowooza by'abantu eno olowooza kawunga konnooli ate tewali musaala naye nga bafuna omusaala bali ku ssente za gavumenti tebateekamu sipiidi wabula kye nebazizza abasirikale babadde nga balina sipiidi nnene ate nga kye bakola bakitegeera mu budde senga kati abo babeera mu kitundu nga bakola bwe batyo obumenyi bw'amateeka bugenda kuva luddawa kitegeeza nti buba butini toyinza kudya gw'otaasomesa kumusindika mu kitundu agenda akola omulimu gw'ataasoma kuba alina kusooka kutunula ataddeyo ayiga ekintu ekyo bakikola batya atwala ebiseera biwamu naye ono gwe baasomesa lwaki tadda mu kukola kintu ekyo kyova olaba kati nganze emupya addako mbategeeza nti nze enteekateeka yange yonna kutunulira abantu babadde batya era beeyagalidde batya mu bulamu obweyagaza badivelopinze batya communication eri etya projekiti zitambula zitya pulogulaamu ebeera etya tulina okukimanya nti ngeri gye bayinza okukulaakulanya community kubanga community ebiginyiga bivamu abo ababakulembera abakulembeze banyigiriza community eno senga banguyiza community naye beetambula lyokalubiza community tebaayo kivaayo kubanga kati olwaleero ze kino kyogerako ekireese enjala mu kibuga ekireese enjala mu kibuga nti abandi badde baagaliza ekibuga okuba n'emmere bagikugira batya gwe toyinza kuvuga mmotoka mbalala n'oleeta loole n'ogiteeka e Kampala naye nga loole gy'oleesa amatooke emikono egiyimiza loole giringa 8 etuuke e Kampala golowooza etooke ogenda ddiya ku ssente mmeka ggwe ali wano sente ziba nnyingi naye ani aleese ssente abayimiriza kubanga buli yejja eri ku musolo buli yejja musolo emmotoka musolo ne mu katale gy'agenda agusangeyo kukakana agenda okubalamu nga byafulumizza
amafuta enywedde ga ssente nnyingi ezemmoka nakizwa nti traffic eba problem yamanyi nene challenge yamanyi nene kubanga olwaleero bwolaba emmotoka ereeta bannakampala emmere teeka wali ali eri agamba wayi singa teeka wali mmotoka yange sijja kugenda Kampala songa edda amatoka okwala ennyo n'okujjula ekibuga kyavanga ku mmotoka ezo tizo tezaayimiranga nga bwe zityo nga nyiza n'okugamba kanteekeko enkota bbiri zino tuzitwale bannaffe abali ku nguudo bw'omugyako enkota emu bbiri naye wano okuva Mbalala kutuuka e Kampala osanga bameka buli koona mugga kasozi koona mugga kasozi emmotoka ne bazisa bagenda okulaba kyekiviireko ne accident kula kiziggwako gwe yimirya simbula yolo lete yagala ebyo yimirya simbula siba waliwo bagiteeka kasozi egenda okutandika nga n'amaanyi geetandisa sigega gatandika so nga ate yandivudde yandibadde akasozi akayiseeko naye n'akalubira olusozi olwo kwakkakana tyasimbulidde mu lusozi ate yajja kuddayo mabega eri asinziire ebyo bye bireese enjala mu kibuga naye sengebuza ettooke oli lyasuubudde omutwalo olutuuse ty Kampala olutunda emitwalo 5 era kyekikaluubiriza abalimi kubanga baddira emmotoka zino ate zebayigala mbu simanyi mpya zino biki ate zo zirina olunkulu mu kyalo tezigendayo kunona kakati ate zino ezaffe ezanonanga emmere zino ezigireeta ate bazibaka kati omulimi oli n'asanyalala takyasobola kulima mmere eyale kubanga agenda ogino taliiyo ejja kumwengerako so luli yalinga ddo tudde abantu emmere nga n'abantu bakulaakulanye badevelopinze kale ebintu ng'ebyo byagala okukoonako byenjagala okukoonako oli ku university kati ndi ku university era kati ndi ku second semester era nga ndi ku now I'm 6th session okola course ki public administration university ki Kampala University yeah branch ene ye mutundu wole wendi naye kintu no kikwasiza maanyi wamala ey'omukaaga abantu nga bali awo oleke kutuuka eri bawuze nti talina ekyo kyekirooto bw'obanga olwose teeka mu nkola ekirooto Mukama kye yakuteekamu otuukirize obubaka Mukama bwakutisse n'abasinga obuli bamala okuloota tayagala kutuukiriza kintu ekyo era kyova olaba Mukama bw'aba akuwadde kozesa ekyo kyakola ki kyakuwadde ate kitaasa kubanga Mukama kati nze okujja kwange waliwo ebiteeberezebwa okuba nti nabingi nnyo bye ngenda okutaasa mu maaso kubanga nze nteesa ate Mukama yankola nze sirina lunkulu ate sirina kweraga ebyo tebindiimu era kyova olaba nze ndi muntu w'abantu mbeera mu bantu kubanga biri ebitiibwa twabirekera Mukama kuba najjako ku ofiisi yo bannaaye ningamba ofiisi ya chairman eringa yambaka wa parliament butereevu abantu nga bayitirivu bali bulema kyeya olw'ensonga nti byenkola byebyo byennyini ebiri mu nteekateeka zaabwe naye buli lwokola ekitali mu nteekateeka za muntu kimujja mu layini kyova olaba nti abantu ntambula nabo era singa abantu bo bakifuna batya kino ekiki ekyokwesimbawo bagamba bati abakuwa feedback ki bagamba gaakirawo tozza ekigere emabega linnya bagamba bw'oba ogenda mu maaso togeza nozza ekigere emabega era nze ekigere kizza emabega ekyo kafuuwe nina kugenda paka mwiso kikyentegeeza mu ekyo nina kugenda buteesagga paka mu parliament ate nkomewo mpeereza abantu ekyo bwe mmanga nkyogera ekyo naye njala kutegeezaako Gilbert Bukenya abadde chairman leero si wano ng'ate ye vice president ne baloko okusala kw'abantu kwe kukuwa sigamba nti oyinza okukyeteekamu wabula abantu bagamba nti no chairman nyinza okuba nga sigeze ku parliament abantu bagamba chairman tukugyemu obwesige tokyali chairman ng'ate ngamba nti ngenda kubeera chairman kubanga mbadde chairman abantu eyo ekya chairman ekyo tukirekera abantu kubanga kati wano jukira bw'oba ogezesa omukisa oteekeddwa okubaako newoyimiridde kati ono ali akoze atya aluwa ono seggone aluddeyo nnyo ate nga njagala kutegeeza kino katukyogereko katono njagala omubuuza ekibuuzo eki bw'abadde mu palamenti kiki kyakoze abantu kye balabye ekigenda okuwaliriza abantu tugambe nti addeyo naye bw'oba otunda chairman LC1 buuza chairman gaakirawo kiki kyakoze naye ng'ate kigasizza nnyo abantu okusinga ku kyababaka kye bandikoze simwogeddeeko bubi Seggona yeebale nnyo omulimu gwe asavinze ekimala naye twagala waakomye waliwo ekibulawo kye twagala okwongerako kuba bwe tuba tutunudde nnyo ku gulawundi taliiyo
Tali kugula awundi kyetegeeza kugula awundi tukugula awundi talina kyakoledde bakugula awundi abaana b'amasomero bangi nnyo tebalina basale embuya bye yali atutte wano enguudo z'ennakawuka zitumenya tulina oluguudo luno olugenda ennakawuka wali omuwuliddeko ng'ateesa juzi baatukuba ekibaatyawo kati nate tetumulengeza maaso baatugamba bataddewo na bawundale okyalinya emmotoka ogende ennakawuka wonna basimawo vale ne bakubawo n'ekibaati olemena kulengera bifa gindi bifa mukinaawa nennateete ebyo era bw'ogira otyo bw'oyita mu paka nga bakusoloza bulijjo ogwogwa mu kamasu ekyo kimu ekyo nti olwaleero ebyo bamemba palamenti bye badde baliteesa juzi wano tulina abantu be bateesangako bwe bagenda okuteesa mu palamenti bateesa mayirungi ate amayirungi agawadde abantu emirimu ate gavumenti kwefuna ne ssente baali bagayingire ne ngamba mukama wange omukulembeze amayirungi asooka aliko gatunulamu ago abantu basooke bagafunamu nnyo kakati babafuna mu mayirungi ago kyenva ngamba nti bwe mbeera omubaka siyinza kukkiriza kufiirwa kintu ekyo nina kiteeseza nga tubongeramu maanyi nakulongoosa mutindo kubanga bannayuganda olwaleero gavumenti etuwa policy model policy model bwe bagiwa ate bagiwa banaku abasembayo ate omunaku bw'omuwa jjukira ye alya buli kubanga toyinza kuddira muyala n'omusindika ku seppiki kufumba nfiire ku kyoto ng'enjala enzita lwaki sisooka kulya ku kino nentuukiriza okufumba kuno okitegedde kati mu nteekateeka yonna kyenva nkugamba nti nze bwe mba omubaka bingi byenzize nabyo mu byo byenzize nabyo nsoose okutunuulira embeera z'abantu soose okutunuulira ebiruma abantu eddwaliro gano amalwaliro lwaki tuba n'amalwaliro amatono ng'ate tuli bangi nnyo ne tutaba na ddwaliro wano ne tutaba na ddwaliro wali ng'ate abantu tuli bangi nnyo kati abeeri ekinaabo bwe balwala bajjawa tugenda Mulago Kiruddu n'ensangi Kiruddu ow'Empigi Kiruddu ne Masaka n'ab'e Masaka ate Masaka ye eddagala liri batono nembuuza emmotoka ereeta eddagala e Kampala bwetuuka mu Luwera waliwo awaweta waye eggwanga eddala wabbali eddagala we likyamirawo naye nga bazannya ku bulamu bw'abantu obulamu bw'abantu nze bwe mba nzize ku palamenti kyekintu kyengenda okusooka okuwa ekitiibwa nti obulamu bw'abantu babuwa ekitiibwa oli n'alwala ekirwadde nga kya ssente nnyingi naafa nga mulaba naye nga mufiiriddwa omugaso ogwandiyambye abalala otegedde ebintu ebyo kati bye bindeeta ekyokubiri twagala okulaba ng'enteekateeka abantu babaako engeri gye bafunamu ssente eziwerera abaana baabwe atasobodde tulabe nga gavumenti ekola ki ebaako engeri gyemukwasizaako ate mu nteekateeka endala gavumenti ejja netugamba nti abaana bano abazaalibwa baana ba ggwanga si bwe kiri naye omwana atalina akawunti mu bbanka eya gavumenti ogamba otya nti mwana wa ggwanga nga talina akawunti ku bbanka kwalitandika empisa ebyo mu maaso gw'ozaala gw'otaliyamba kati gavumenti eyamba ki omwana gweyita nti wuwe gwe bw'obeera n'omwana wo omugulira essowaani n'omugulira olugoye n'omugulira obuliri ne yeebaka n'agamba mwana wo ate gavumenti egamba nti waaye mukaayanira kati ye muwadde ki bw'eba teyina abawaayo ate bonna basome njala kutegeeza bonna basome nze neewuunya n'okwewuunya mpayo gavumenti yali awadde omwana emmere bonna basome omwana oyinza okudda wali bonna basome nga talya nga bagimuwaawa wano bagamba simanyi baleetawo n'ekibiina simanyi kyabazadde kikola kitya sente basolooza ekyo njagala okutegeeza nze njagala ombalira amasomero wano aga bonna basome nga gali wano nga galinga nga bwe wano kati ndabawo essomero liri awo Lubiri wano ndabawo erya Lubaga ndabo kati mpaye eri abonna basome ga nsomero wano nga bwe nkusomedde kwago nsomerayo 10 wano ako koyogedde gwe awo koyogedde kitegeeza Mengo primary eryo limu nogende Kasubi nakyekola akati nve mu Kinawa ngende Kasubi awo naona talinawo bonna basomaawo nkugambye bobo baze kale Mugongo Mugongo kakati omuntu agenda ave ejindi eri ave Kasenge Nakirama agenda ave ejindi eri kunebala mayanja omwana obo yagala kumutta kakati olwaleero ebyo byonna tubyogerako nti ababaka bennyini abateesa kyo tekiri ku mukulembeze tebateekera bulungi gavumenti kubanga jjukira
gavumenti yo erina kussa mu nkola palamenti yekola amateeka kati bweba gavumenti yessa mu nkola kakati bano bye bateesa gavumenti ebiteeke mu nkola byebiki gavumenti teyinza kuteekayo kyetalaba ebanga masiini erinde okusunsula nga totaddeyo yerinda kiguddeyo neesunsula neekuwa bwe ziba mwanyi ng'oziye mu kyuma wano ekyuma bwe kiba tekitambudde eri masiini eri emwanyi tezijja kugenda kulabika miramwa zijja kusigala wano nga bwe waziteekayo kakati bye bino bitukola ki kati kyenjagala okukutegeeza nze mu kwambala nyambadde newankwadde ng'omuzannyo gwe ngenda okuzannya gwa lesolingi sajja bengenda okuzannya nabo babinywera oyimiridde otya mu byensimbi olwaleero omukisa guba mukisa ezinaabala teziranda kubanga ezinaabala bwe zireeta ebisuusa bibiri bwe ziteekako ensujju ezo bazibala okusinga kino ekiranda ne kimalawo ekibanja nga kye kireese ensujju oba kyetegeeza tokitegedde obuwagizi lindako obuwagizi obungi bwemba nabwo obuwagizi ne ssente sisuubira nti bw'otandika ekintu oyinza okulemererwa era wano njagala okutegeeza tosuubira nga twagenze mu misinde egy'ekisaawe nti omwana w'omugagga yasinga okudduka oyinza okulaba omwana w'omunaku ng'akoze eki nga yasinze era yawangudde yaze n'ebbendera oba kyegambye okitegedde kimu ekyo kyenjogerako nti olwaleero ziragenda okugenda ku ero sisiina 10 kye nateekamu ate ne gavumenti egamba togeza n'owo omuntu kubanga bwe tunakwata ng'omuwadde ojja kuba oguliridde abalonzi kati olwaleero njagala kutegeeza amaanyi bagamba nti obumanyi businga obuzira sente toyinaamu zogendewo abalonzi kyoyagala okuŋŋamba ezigenda okuwa abalonzi kale zinoonya akalulu ezinoonya akalulu mu mateeka tebakukkiriza naye ate ezigenda okwewandiisa zo nzirina basaba bumeka bwe mbuteekayo obummanja ki gwezo ze sente zoyogerako naye omuntu ng'alina kyayagala tomubuulira ebyo kati ogamba omuntu omu ettupa ya soda mbwakuwa akalulu kyova olaba buli gwe bawayo era bamemba palamenti abaliyo ne bwolaba nga tebatuyamba yakuwa ettupa ya soda n'oginywa kati bw'omala okunywa ettupa ya soda yakugula nze saagala kungula kubanga njagala kuleeta kiri kikomewo ekisinga ettupa ya soda gye baakuwa kikuyamba kyokunnonda ng'omubaka nga nakuwa ssente nentandika okuyitako nga ndi mu mmotoka eri tinted ngenda nkutte waggulu ebigendererwa ne biggwera mu mukono muno kati ensi bwongo oba balese tekinologi tumuteeke ku mmeeza nabano bafunemu jjukira ne biba byakulya gwe bwolya nga ndya wano ndi mu kulya n'oli bwe njagala alye gwe lwaki oli olubuto ne lugwa ku mmeeza naye nga wali waliwo abakenena baggwawo ndi redde oluzungu ne bwe lutaba lwonna naye ng'olumanyi kati nga ndumanyi waliwo asoma tamanyi luzungu kakati nno nkubuulira olwaleero jjukira tuli mu bannayuganda abalina olulimi lwe boogera oluwulirwa oli ne bwama muzungu atya talina kyayinza kunnyonnyola mu luzungu kumatiza bannayuganda kati bwe mbadde njogera bannayuganda tebawulidde kyenjogera bameka abakiwulidde lwaki njogera oluzungu abasatu bategeere 10 kigaana okutegeera era nalwo nja kuba nteeseza mu luzungu nze eno mba nnyonnyole gwe those are long steps for me. I am sure to win them. You sure? I am sure. Njagala kutegeeza naye ebyo olwokuba twagala bannayuganda bategeere kye twogera kuba kati nze nnyo bannayuganda bafune mu bigambo byange ebyo baliwako obujulizi kyova nga nze olulimi njogera luno olwaffe olulokale local language olw'ensonga nti njagala bakole ki kuba wano betubulya si bazungu bwe ndituuka eri nga tuteesa mu luzungu biri tuli byogerako kuba ndiba mbiwulira era nga mbe ansalinga otegedde naye kati wano olwaleero nina okwogera kyembalaga kyendibateeseza kyendigenda okukyusa eri amaze okufuuka representative njagala okutegeeza nti ebintu byonna mbiraba bulungi naye kati olwaleero nga bwe nkutegeeza nti Lutaya Edward Gakira wajja okuba omubaka agenda okuba ng'ateeseza eggwanga lino bannabusiro bamuwe bwikalulu kubanga ab'ebusiro batuuse busiro isi batuuse ku kye baagala kubanga olwaleero nze sirina kibiina nze ni independent kubanga nja kukutegeeza ebibiina bino byonna byolaba
byava mu independent mbuza bitya mpayo omuntu omu eyagenda mu kibiina nga tavudde mu independent wasooka kubanga toyina kibiina yegaakirawo kati ate ova muzano ogenda ofuna ekibiina kati ate ebibiina abavuddemu bano balinganga bolaba muwogo muwogo ayinza okuleeta guno guwoomerera guno gukuumuuka guno gukawa naye nga guvudde ku kikolo kuno otegedde kibagamba nti enda mawogo ezaala omuki omulungi n'omubi naye yenna aba muwogo kati kyova olaba nti nze kobe wa kibiina kyoba ki mwenna muli baana nze mbazaala nze taata nze maama kyova olaba nti bonna njagala mbakuŋŋaanye nze ntambuze muwogo obudde bwe bugaakirawo sibulabe ekinaawa nga nsibulabe ekinaawa nsooka okusiibula ku mukoddomi wange Majegere Junior Saalongo Majegere Junior Saalongo nkusiibudde nga nkwagaliza emirembe ate yidi yankya mbagaliza yidi ennungi njagala tugibeeremu tugitambuliremu bulungi mukoddomi wange Majegere nentumira ku mukulu Hirale mutumidde nnyo mu Kinaawa mutuuze mu Kinaawa mutumidde nnyo era mutuuze mulungi nentumira ku mukulu wa Kikakaso omukulu w'amasimu Uganda yonna gy'oli nkutumidde nnyo nentumira ne ku Muhammad Ssenyonjo defense wange mu Kinaawa nentumira ku Kakoza Ponsiano omukungu wa Ssaabasajja Kabaka nga naye defense nentumira ku Kalyango munnamawulire awo mu Kinaawa naye ali kakiiko nentumira ku Akimu Mutyaba vice chairman naye mutumidde nnyo vice chairman Akimu Mutyaba Nsamba Atwoke obwabalema naye mutumidde nnyo mukwano gwo nnyo abo bonna boolaba bakoledde Kinaawa era boolaba nga ntuuse mu parliament ate abajja kuba ku lusegere nnyo nga twongera okugaziya ekintu mukyala wange Jessica Nakato siyinza kumwerabira naye mutumidde nnyo ne mwagaliza okumalako enkyayidi obulungi nga tugitambuliramu nentumira ne kuba ab'eggombola y'ensangi bonna batumiddeko nentumira ku mukulu Bwanika Wakiso n'abamemba ba parliament nga omukulu Seggona Gwengendo okubanga musaba ate si kumujjayo nti mujjayo bwenti wabula okumusaba sokaddeko wabbali gaakira wasooka ayitewo kubanga ekintu akiri naffe tutuuke tulabe nga tukwatagana kuba kati nze ndabira wano nze ne bwabanga atudde wano tunyumya bulungi nnyo tetulina buzibu si lutalo era kyova olaba nze musaba ansisinkane twogeremu addeko wabbali tweyanziza nnyo mwami gaakirawo chairman w'Ekinaawa tubali tuludde okulabagana essebo naye kasa tulabaganya essebo wona wadasizola okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano ne chairman gaakirawo MP2B Busiro East Parliament agirumba nalo na bidi na mutima tetugenda sukka wano akuume atakumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka